Is it bad to do? No, in a good way. That the Mwana, for example, I took one. Mwana si we, and I have proof. Mwana si wa Ssuuna Ben. You have proof. Laila. Ono gwagamba nti wowe. Si wowe ya? Si wowe. Nera. Wabeera ababiri babiririra wabula era bagamba nti abasatu basatulula. Akatambi ke tutandise nako ka wiiki nga emu bbiri emabega, mwana muwala oba omukulu oba omukyala amanyiddwa nga Bina Baby yalagenze maaso okubanga akyaza Kasuku wamu n'omukyala oyo Dora bali ku pano nga boogeramuko wano na wali. Ekigambo we kyagenda maaso n'okubanga kisimatuka Bina Baby we yagambira nti omwana ali wakati wa Ssuuna Ben ne Nambwayo nti osanga omu ku bo teyalina bwannannyini ku ye mu buufu obufaananako bwe butyo. Ebigambo bino nno engeri gye kiri nti byayogerwa ku kamera era ku mitimbagano gino gyennyini kwe tubeera. Mary Nambwayo babimwogerako ng'alaba era kye yagenda maaso n'okubanga akola mukazi wattu yakomentinga era n'aweereza obubaka ng'abuweereza Bina Baby, obubaka obwali brief ennyo nnyini ddala obwali bugamba nti I one day want to meet Bina face to face and I tell her ebintu by'abaana bigende mpola cause you don't know anything mukwano about my kid. Okawulidde bulungi. Nga mugamba nti olunaku lumu njagala nsisinkane Bina Baby maaso ku maaso munnyonnyole oba mugambe nti ebintu by'abaana alina kubigenda mpola nnyo. Olw'ensonga nti mu byonna ebigambo bye yali agenda maaso n'okubanga ayogera yali tamanyi kikwata ku mwana ali wakati wa Ssuuna Ben wamu ne Anna Maria oba Anna Mary oba Mere Nambwayo. Bwe bwali obubaka Mary Nambwayo bwe yaddiza Ssuuna Ben bwe yaddiza Bina Baby olw'ebigambo Bina Baby bye yali agamba nti omwana si wa Ssuuna mu buufu obufaananako bwe butyo. Wabula ng'ate ebiseera ebisinga omuntu okubanga ayogera kino na kiri naddala nga kibadde kimanyiddwa nti kiri wakati w'abantu babiri bokka ne wabaawo owokusatu ayingirawo. Waliwo olugero lw'Abaganda olugamba nti tewali muliro watali mukko oba tewali mukka watali muliro. Ekitegeeza nti n'omukulu yennyini kisuubira mbu naye yali yafulumizaako ku statement. Kazaala mwana yennyini taata yali afulumizaako ku statement yefaananako bwetyo. Eyinza okuba nga Mary Nambwayo teyamuyisa bulungi yadde eddakiika emu oba endala. Mary Nambwayo yasirika busirisi nga omanyi nti ebbanga lyonna atera kubanga atiriisa butiriisa maziga n'atunuulira Katonda n'okuba nti amukoowoola wano na wali. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nnya mwezi gwa kusatu ennaku z'omwezi nnyo omwezi ogwokusatu omwaka 2025 Mary Nambwayo alabika nga yafunye okuseka okusembayo. Bagamba he who laughs last laughs best. Oyo aseka mu kusemba yatera okuba nga aseka akaddala oba ak'ensuso. Amwana amanyiddwa nga Mary Nambwayo olunaku olwaleero ng'ayita ku status ye annyonnyodde ensonga za DNA ezirabika nga Ssuuna Ben birabikanga bimukalidde ku mimwa oba bimukalidde ku matama. Kwegamba olunaku olwaleero Mary Nambwayo yandibanga avuddeyo nga weguba mupiira agulinamu 3-0. Kansembezeemu akantu kano okasome nga nange bwe nkakusomera. Mary Nambwayo atadde ku status ye eya WhatsApp n'agamba bannanga ali okumpi n'omuntu omu amutugambire atuyambe tujjeyo results
ne leero tusiibye ku ddwaliro n'atalabikako ate nga ekintu kino ye yakisaba. Owo nno Mary obwedda awandiika bw'ateekamu zimoji ezijjudde okuseka okw'ekika ekyawaggulu. N'agamba nti tutuuse okugyayo results ate ayingira ensiko. Twagala kumalawo bigambo byogerwa oba. Kale katuyagala era n'ebigambo eby'Oluganda nabyo tubivuunule. Kale katubivuunule. Mary Nambwayo abadde agamba nti yenna omuntu ali okumpi ne muninkini wa amuyambe amuyite mangu bajjeyo results. Nti olwaleero basiibye ku ddwaliro wabula taata mwana talabiseeko. Ate ng'ensonga za DNA ye kennyini ye yazisaba oba ye yasaba bakebere omusaayi. Ebintu bya DNA ebiseera ebisinga taata ne maama bwe baba bagenzeeyo okuggyako omusaayi ku mwana waabwe okumanya obutuufu obw'abazadde b'omwana oyo, ng'etteeka ebiseera ebisinga results zirina kufunibwa abantu babiri. Bw'aba taata yajja ne maama, results balina ozikwata ne bazibawa mwembi nga weemuli. Tebasobola kuwaako muntu omu results. Oba mukategedde. Bwe muba mwajja maama ne taata, tebasobola kuba nti taata azze yekka ne bamuwa results za DNA. Oba bwe muba mwajja maama ne taata, tebasobola kubanga maama azze yekka ne bamuwa results ezo. Bwe muba musayininga ekipapula mulina okukakasa nti mukomawo mwembi. Era omusawo okusinziira ku tteeka limukugira okuwa omuntu omu yekka results. Mary Nambwayo agamba nti results bakyagaanye okuzibawa kubanga omukulu yayingidde ensiko. Tutuse okugya results ate ayingira ensiko. Bagamba nti omukulu yayosse omusubi yayingidde ensiko. Ye Mary Nambwayo agamba nti ekimulemezaako okulaba nti results zivaayo, agamba twagala kumalawo bigambo byogerwa. Emboozi eno yatandika ne Bina Baby ku mpewo directing ayogera nti omwana si wa mukulu. Alizaati bwe zikomawo ng'omwana mu butuufu 100% wa Ssuuna. Ate nga ne Nambwayo yatandise dde okuba gudiikudde ekikakasa nti byandibanga biri ku sayidi ye. Bina Baby alinde bulinzi kubanga akubwa mu mbuga z'amateeka. Ekyo Mary Nambwayo mwetegefu nnyo okubanga akuba Bina Baby mu mbuga z'amateeka olw'okuba nti ebigambo bye yali atambuza yali tabirinaako mutwe na magulu. Okukeera n'agamba oli nti oyo mwana si yamuzaala wabula nga teyaliyo mu process yonna. Mary Nambwayo yanditeekateeka okuba Bina Baby mu mbuga z'amateeka olw'ebigambo bye yayogera ku ye ne muninkini we Suuna Ben. Wabula ekibuuzo, ate we biddanga ddala kati Suuna Ben Suuna aba agenda kukola atya? Tojja kwerabira nti obukadde 9 bwe bukyalindiddwa okubanga Suuna Ben abukwata abusasule omukulu Kamoga owa Kamoga Property Consultants. Nga Kamoga paka nakati agamba nti Suuna Ben azze akozesa emikutu gino gimugatta bantu okubanga tattana erinnya lye. Obuzibu bwonna nga busibuka oba buviira ddala eri ku kyapa ekiriko Suuna Ben wamu ne mwana muwala Mary Nambwayo. So kati DNA we zibanga ddala akasaayi kaggiddwako n'alizaati nga weeziri nga ziraga nti ebintu biri ku yes gugenda kukkirawa. Mary Nambwayo bagita batya is pulling the horse by its
head, its neck, its what? Ssuuna beni yekutta akatambi gye buvuddeko ng'ali mu kyalo ja kujjukira nti musajja wa Katonda tewannayita na weeks 2 bukya maama we ava mu bulamu obw'ensi eno. So mwana mulenzi ono yekutta akatambi n'akateeka ku mukutu gwa Facebook ng'abuulira abantu ababaddewo nti ndi eno mu kyalo naye mu kibuga waliyo omusajja alinze musasula akenda yakayise kenda wabula nga buli obukadde 9. N'agamba omusajja alinze nsasula akenda nze musajja wattu omwavulu nkupe. Eseegeza nti ne Ssuuna Ben empapula baazimusaavinga era ali mu kutya ku byonna ebyandiba nti bigenda kuddirira mu maaso awo. So bw'oba oyingira omukwano guyingire ng'omanya nti omukwano gunyuma bwe guba gutandika naye ate bwe gukula gumanyi okubowamu wabula ate eri gye bikkira ndowooza kye bataayima nti n'okutama gutama nga guyina bwe gutuuse n'owulira ng'omuntu akukeese abamu batandika nakweyita buyiringu nga we muzze mu biwulira wano na wali. Kale byebyo nno nsonga za DNA bintu bikyali bitaamu. Agape Christian School lino essomero lisangibwa Buwama ku ly'Ekatebo. Bagamba nti baviira ddala ku kindergarten P1 paka P7. Omuzadde leeta omwana wo tojja kubanga wejjusa mu buufu obumu oba bulala. Abasiddiyo omusonsozi ly'erinnya eryange Agaliwo nga bulijjo gwe mukutu kwe tuli. Video eno bw'otagirayikinga ojja kuba onkoze bubi kati nkola bulungi ogere maaso kubanga ogirayikinga. Thank you so much. Webale nnyo nnyini ddala. Webale.